Yesu yeebazibwe. Kwebaza nnyo olw'okuneegattako mu kiseera kino. Neebaza nnyo Katonda akuleese, Katonda akukuumye, era nsaba nnyo olunaku lwa leero mbeeko ettaffaali ery'ennyongera ku bulamu bwo. Nze Miriam Jumba. Olunaku lwa leero obubaka bwe ŋŋenda okwogerako kansooke nkoleyo disclaimer leero. Ebigambo bye ŋŋenda okwogera abantu abamu bwe banaabiwulira bajja kutya. Naye nze nsuubira Katonda, Katonda waffe tatuleetera bigambo kututiisa. Abaatulabula, abaatuteekateeka, aba agezaako okukwata amaaso gaffe agafookasinga oba agatunuze ku kintu oba ku nsonga eyeetaagisa mu kiseera ekyo. Kati n'olw'ensonga eyo nze nsuubira nti obubaka bwe ŋŋenda okwogerako olunaku lwa leero bwa kukuwa ssuubi na kukwongerako kasuka mu Mukama waffe Yesu. Nayogera emabegako awo nti nze Mukama bwe yali ampita yaŋŋamba bw'ati nti buli omu awulira eddoboozi ly'omuleete eri ensulo ey'amazzi ag'obulamu, eri Kristo. Kati nze omulimu gwange kukulaga Kristo, kukupointinga nti owaaye obulamu obutaggwaawo buli mu Mukama waffe Yesu. Okutuukirira mu Katonda kuli mu Mukama waffe Yesu. Ekisa n'okunywezebwa kwonna kugenda kuva mu Kristo Yesu, si mu muntu mulala, si ku kintu kirala, si ku maanyi go, si ku busobozi bwo. Amiina. Kale kaakati waliwo ensonga endeese okwogerako olunaku lwa leero. Simanyi na topiki oba mutwe gwe ŋŋenda kugiwa, nze ŋŋenda kugyogera nga bwe nagirabye. Leero olunaku lwa Kusatu. Kati olunaku lwa Mande, ekiro ekyakeesa Tuesday ku makya, nina ensonga Mukama gye yandaga. Nze simanyi oba kwali kuloota oba kwali kwolesebwa oba kiki, simanyi, siina ngeri gye nnyinza kukinnyonnyola. Naye nze kye mmanyi nti Mukama ye yandaga kye ŋŋenda okunnyonnyola. Kaakati nze neesanga nga ndi mu kifo ekirimu amataba. Amataba gano ge bayita oba omujjuzo oba flood. Amataba gano tegaali ku nsi emu, gaali gajjudde ensi yonna. Bwe njogera ensi sitegeeza ggwanga, ntegeeza world. Ensi yonna ng'ejjudde amazzi, yonna, sigamba buzzizzi. Ŋŋamba amazzi nga bw'olaba amataba bwe gajjula ne gatandika okumira emiti, ne gatandika okumira ebizimbe, ne gatandika okumira ebizinga. Gaabadde gasaanikidde ensi yonna. Ekimu ku bintu ebyasinze okuntiisa ku mataba gano si mataba azisaaki. Sigambe nti nakimanyira nakirabako, nedda. Amataba gano tegaabadde nga bw'olaba ennyanja ng'eteese eri awo eri mulaala. Bw'oba omanyi okuwuga ne weesanga mu kifo bwe kityo mu nnyanja ng'eteese, osobola okuwuga at least for some time. Kati obuzibu obwabaddewo nti amataba gaali gajjudde ensi yonna. Kati nga tolina woowuga kugenda. Noga nti kakati kampuge nve wano wakati w'ennyanja oba wakati w'amazzi, mpuge ntuuke ku kizimbe oba ntuuke ku muti oba ŋŋende ku lukalu, kuba tewaabaddewo lukalu yadde, tewaabaddewo kizimbe kwenyinza kwekwata. Ekyewuunyisa, amataba gano kye nnalabye ekyabadde kigaleese, teyabadde enkuba yokka, waabaddewo enkuba yes, naye ensulo Katonda kirabika oba nze nga woolaba ensulo za wansi, ensulo muzimanyi, springs, zeggudde. Kati amazzi gaabadde gava waggulu mu ggulu nga gatonnya, naye n'okuva wansi mu nsi nga nayo kugamba sources z'amazzi, amataba gano ekyagaleese, amazzi gaabadde gakka okuva waggulu mu foomu y'enkuba, naye ne wansi amazzi ag'ensi Katonda ndowooza yadde agguddewo ensulo z'ensi ez'amazzi agali wansi nga nazo zireeta. Kati gazze ku sipiidi nga tewali ageetegekedde. Amataba gano we gaatuukidde tekyabadde nti nga bw'onoga nti twetegese tugalaba kati gajja gagenda gambuka, twetegeke. Gazze suddenly, kuba nze nkugambye nagenze okwesanga nze nga already ndi wakati mu mataba.
nga ndi wakati gazze nange seeteeseteese tewabaddewo yeeteeseteese. No one expected it. It was sudden. Ekyokubiri ekyantiisizza nkugambye ekisooka wabadde tolina woyinza kuwuga kugenda nti ne woba omanyi nnyo okuwuga tosobola kuwuga bulamu bwo bwonna. So eventually kyekitegeeza nti wabadde tosobola kuwona wabadde olina kufa oba omanyi okuwuga oba tomanyi kuwuga. Ekyokubiri ekyasinze okuntiisa nze amazzi gaadde si mateefu nga bw'olaba ennyanja ng'eteese, gaabadde gatokota nga gali violent. Nga gadduka nga galiko gatokota ate nga galiko speed gagenda mu direction emu. Kitegeeza gaabadde gasindika abantu n'ebintu ebyabadde birimu towards a certain direction nga gadduka nnyo ate nga gatokota. Kyokka nga gye gakutwala tomanyiiyo oba okitegeera. Kugamba okutya kwanzijjudde, okutya kwajjudde abantu bonna abaabadde kumpi nange. Ekituufu kiri nti ne famire yange nze saagirabye, sirina gwe nalabyeko n'omu gwe nabadde mmanyi. Okusinziira ku kye nalabye kyaguddewo nga ne families are not together. It looks like buli omu yabadde ku lulwe, buli omu yabadde agezaako okutaasa bulamu. Kaakati suddenly nze simanyi lyato lyadde lyato naye nga ddene, si lyato booti buno bubooti obutono, yadde nga shipu nga bw'onoolaba ekyombo oba eryato, emmeeri. Emmeeri nejja yabadde emu yokka. Gye yavudde simanyiyo, nze nagenze okulaba ng'entuuseeko. Emmeeri eno kangi-describing yabadde nnene, sayizi yaayo nga nnene nnyo 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 nnyo. Ekyokubiri, emmeeri eno yabadde nkadde, old, nga nkadde nnyo, sigamba 60 years, 100 years. Yalabise ng'emaze ebiro bingi, kankyogere oba kaŋŋambe centuries and centuries. Yabadde nze mu kupimaapima kwange, kale estimate ndowooza obudde bwayo yabadde emaze emyaka egisukka nga mu 50 oba 60. Yabadde nkadde nnyo ng'ogiraba nti nkadde, naye nga ngumu, ng'eri strong. Era metal material gye baagikolamu baali baagikola mu stiiru. Stiiru tumumanyi, baali baagikola mu stiiru naye ng'olaba nti nkadde. Design yaayo sijja kulimba nti ngimanyi. Mumanyi horseshoe oba horseshoe njogere ntya? Anti kati tetulina mbalaasi waffe. Horseshoe bw'onooba osobodde okebera mu Google ojja kukebera horseshoe shape, ojja giraba bw'etyo bwe yabadde. Kaakati eryato emmeeri eno teyabaddemu bifo mw'otuula. Teyabaddeko kifo kya kutuula, yabaddemu nga wolaaka kabini, naye si kabini nti kabini ogyebakamu oba ogituulamu, nedda. Mwabaddemu obufoofofo nga butini bwe buti bulinga bubokisi, olaba ng'engatto, kati nga eriko obufo bw'engatto bubiri, ngatto bbiri bbiri, ngatto bbiri bbiri, ngatto bbiri bbiri. Kati nga kitegeeza alinnya, talinnya kutuula. Olinnya, bw'olinnya bw'oti, singa ofuna omukisa n'olinnya ku mmeeri eyo, ng'olinnya ebigere byo n'obiteeka mu compartments obwo obwabadde ku mmeeri. Kati bw'oteeka sitooteekamu bw'oti ebigere mu mmeeri munda, ng'emmeeri ekukwata ebigere ng'ebinyweza. Kati waggulu wabaddeyo rails, bars eza stiiru nga nnene nga ngumu. Kati nga kw'olina okwekwata bw'oti, kitegeeza olina kuba ng'oyimiridde. Emmeeri yeekunyweza ebigere naye naawe olina okugyekwatako n'onywera n'eryoka ekutwala. Emmeeri eno yabadde egenda mu direction emu. Nkugambye emmeeri yabadde emu yokka. Meaning bw'ogimiisinga owedde. Jjukira ne bw'ogamba mbu ojja kuwuga, tojja kuwuga bulamu bwo bwonna n'enjala ejja kukuluma. Obviously lye lyabadde essuubi lyokka ery'abantu ababadde abalamu ku nsi at that time. Amiina. Nkugambye tekwabaddeko kifo kya kutuulako. Ng'olina kudduka n'olinnya ebigere byo n'obiteekamu obwo bucompartments obwali bwategekebwa, emmeri yo n'ekukwata era nga ekwata ekigere ebikwata n'ebinyweza bw'eti. Kati gwe ne weekwata waggulu ku stiiru, ku bbaasi ne weekwata nga olaba bbaasi bw'otambulira mu bbaasi nga weenywezezza ng'oyimiridde. Bw'etyo bwe yabadde nga temuli bifo bya kutuula. Ekirala ekyasinze okuneewuunyisa ku mmeeri eno, yabaddeko limited capacity. Kitegeeza ki? Nti ebifo kasita bijjula
kasita ebifo bijjula gwe n'ojja nga byajjudde you are cut off. Era nze yagenze okuntuukako ng'abantu twaddeko abantu batono ddala babadde batono ng'ebifo ebisinga bikyali empty like spaces. Jjukira yabadde side bbiri kati ng'eriko nga wolaba kalina kati nga kuliko levels kati nga gwe wogenda nga weesonseka mu kifo kyo ng'onywezebwa kati nga naye weenyweza ng'ogenda ng'ekutwala yagenze etambula mu nsi yonna ng'egenda epiikinga abantu. Nze sijja kukulimba lwaki nze nange yasobodde okunsanga we nabadde kuba sinze naginoonyezza emmeri okuntuukako sinze naginoonyeza kuba nadde simanyi nakumanya nti kweri yazze buzzi somehow nenkimanya nti nina kukola ki kudduka kugwa ku mmeeri ene nadduse nengwa ku mmeeri nenjekwatako nenteekamu ebigere nenyweza ebigere nekwata waggulu. I instinctively knew this is the only way okuwona. Yagenze epiikinga abantu mu nsi yonna ng'egenda epiikinga. Kati nagenze okulaba ng'ebifo bigenda biggwawo naye nga jjukira amazzi gatokota ensulo waggulu nga zikyaleeta n'enkuba waggulu ng'ekyaleeta kati nga levo y'amazzi egenda yeeyongerako ku sipiidi eya waggulu. Era bwe natuuse nze nadde ku levo ya wansi esooka wansi nentandika okuyita abantu be nasobodde okulaba awo kumpi bannaye mujje mwekwate ku lyato mujje ku mmeeri mujje bannaye mujje muwone mujje mwekweke mujje. Twatuuse emmeeri nejjula. Emmeeri eno yabadde egenda bu direction emu meaning kasita ekuleka singa ejja n'ekuyitako n'ekuleka nga teweekutte obviously tewabaddewo ssuubi ddala, there was no chance. Emmeeri n'etutwala n'enkomawo mu mubiri gwange mu magezi gange. Bannange ensonga eno nkugambye okuva we nakirabye nakati nkankana lwa nsonga implication y'ekintu kino nnene okusinga bwe tuyinza okulowooza. Amiina. Tewaabaddewo ssuubi lya bulokozi okuggyako ng'oli ku mmeeri. Nkugambye nga ne bw'oba omanyi okuwuga abantu baawuze naye nga kyukesa amaanyi ne gamuggwa. Jjukira amazzi gennyini gamukuba gannyogoga talidde nga tosobola kuwona. There was no salvation. Jjukira emmeeri eri egi. Bayibuli eyogera ku Yesu nga ancient of day Katonda kitaffe eyogera ku Katonda ng'omukadde ow'edda n'edda. Kyova olaba emmeeri eno yabadde nkadde oba tukitegeera. Emmeeri eno yabadde nkadde yabadde representinga mukama waffe yabadde representinga ancient of days omukadde ow'edda n'edda kyova olaba yabadde nkadde. Amiina. Era bwe navudde mu mbeera eno n'enkomawo mu magezi gange Omwoyo Omutukuvu n'atandika okwogera nange. Era ngenda kugabana naawe ebigambo by'ayogedde nange nze bye nategedde then tugenda kusaba. Amiina. Tugenda kusabira mu nsonga eno. Ekimu ku bintu ebinneewuunyisa ennyo nti Mukama waffe Yesu bwe yali ayogera ku Nuuwa kwegamba bwe nalabye ekintu kino immediately kyenkintu nasoose okulowoozaako nasoose kulowooza ku lyato lya Nuuwa n'amataba. Nagenze okusoma Bayibuli okuddayo ku passage eri mu lubereberye essula ey'omusanvu Genesis 7 ng'exactly nga bwe nakirabye bwe kyabadde. Neŋŋamba Katonda wange kiki kino ne mbuuza Mukama what is this really about? Kye nasoose okutegeera nti ekintu kino si kya mubiri. So don't expect amataba nti gagenda kujja gagwe ku nsi yonna nedda. Kuba Mukama yagamba tagenda kuddamu kuleeta n'amataba ku nsi yonna. Naye ekifaananyi ekyo nze nsuubira kiraga ebiseera eby'oluvannyuma bye tulimu enkomerero obudde buweddeyo. Kanti ngenda kyogera nga bwe nkitegedde. Obudde buweddeyo. Byonna by'okola bikole ng'omanyi. Ebirungi n'ebibi bikole ng'omanyi nti obudde tokyalina. Tetulina budde. Bayibuli egambye Yesu ngenda kusomera wano mu Matayo ne Luka. Agamba nti olunaku lw'okudda kwa Mukama waffe tewali alumanyi lugenda kujja nga tewali alusuubira.
era agamba mbu bagenda kubagamba mirembe mirembe. Munaba mukyali mu mirembe ine ffe tuli bulungi. Tugenda tugwako ng'omubbi mu kiro. Mukama yabadde atulabula kugambye amataba gano gazze suddenly nga tewali agasuubira. Okitegeera kirabika ne weather forecast yabadde teraga nnyo nti wagenda kubeerawo amataba ku nsi yonna yonna at the same time. Oba tukitegeera nkugambye amataba gano amazzi gabadde gava wansi mu ground ne waggulu. Kati it was not a normal thing, kintu kyadde kya Bwakatonda. It was divine. Ngenda kusomera mu kasooke tusomeko mu Genesis essula ya 7 lubereberye 7 essula y'omusanvu olunyiriri olusooka agamba bw'ati Mukama n'agamba Nuuwa nti yingira ggwe n'ennyumba yo yonna mu lyato. Mukama n'agamba Nuuwa nti yingira ggwe n'ennyumba yo mu lyato kubanga nkulabye ng'oli mutuukirivu mu maaso gange mu mirembe gino. Kitegeeza omuntu yekka agenda okuyingira eryato okutuula ku lyato lino anywezebwa ebigere yeekwata alina kubeera mutuukirivu alina kwekwata ku Mukama waffe. Nkugambye lino eryato likiikirira Mukama waffe Yesu Ancient of Days. Mukama waffe yagenda okutuusa mu bulamu obutaggwa. Nkugambye ennaku ziweddeyo obudde bukoze butya ennaku tuli mu nnaku za luvannyuma tewabeerawo akulimba. Abamu bayinza okugaa babyogedde okuva luli. Ennaku ez'oluvannyuma okusinza ku kalenda ya Bayibuli zaatandika kasita Omwoyo Omutukuvu yafukibwa ku batume ku kkanisa kasita ekkanisa yazaalibwa ennaku ez'oluvannyuma ne zitandika. Amiina. Naye kaakati oba Pawulo ne ba Peetero baalabula abantu abaali ekkanisa eyali ebiseera ebyo nga babagamba naye obudde buweddeyo. Kati ate ffe abali eno sayidi oza ffe tuli bulungi. Nze we guba mupiira oba bazannya mupiira eddakiika 9 zaaweddeyo kati tuli mu extra time. Kaseera ka kulongoosa, kaseera ka kwenyweza, kaseera ka kwekwata ku Mukama, kaseera ka kwewaayo. Byonna by'obadde weekutteko nkugambye amataba gaabiridde gaabinywedde gaabitutte byonna byabbidde. Kwabaddeko essuubi limu lyato limu ate nga liriko limited capacity ate nga liriko sipiidi we likuleka tolinaayo ssuubi ddala. Amiina. Nze nkugambye we walinnye nga ku lyato booti nga likunyweza ebigere kwabaddeko obuntu oba badde nga bu straps nga bukukwata ebigere oleme kugwa kati naawe weekwate eno waggulu. Amiina. Tweyongereyo mu lubereberye. Mukama atugamba tuyingire eryato tuyingire Kristo twenyweze ku Kristo. Lubereberye essula eyo yennyini ey'omusanvu olunyiriri olw'okumin'emu lugamba bwe luti mu mwaka ogw'olukaaga ogw'obulamu bwa Nuuwa mu mwezi ogwokubiri ku lunaku olw'17 olw'omwezi ku lunaku olwo ne zizibukuka ensulo zonna ez'omu nnyanja ennene n'ebituli by'eggulu ne bibikkuka ne bigguka. Okiraba nti nga we kyali mu mulembe gwa Nuuwa enkuba yatonnya waggulu naye ne wansi ensulo zaavaayo okusobola okujjuza ensi gye baali boogerako ebiseera ebyo. Ensonga eno banne gye nkugamba simanyi olaba nseka naye nze nakankanye natuuse okusaba nga si kya butintintidde fiya nedda. Neeyongedde nnyo okutegeerera ddala nti ennaku ze ndimu za luvannyuma nti ddala ddala Mukama waffe akonkona ali ku lujja agamba alo zuukuka mu tulo tw'obaddemu by'obadde ozannyazannya nabyo by'obadde onaanyanaanya biveeko weeteeketeeke. Essaawa y'embaga bannange etuuse eryato litandise okuyita bwe linaakulema okwekwatako bannaaye togambanga nti tewategeera nti tebaakulabula. Amiina. Kale katugendeko njagala twogere tusome mu Genesis ekitabo kya Matayo essula ya 24. Bino bigambo si byange bya Mukama waffe Yesu yennyini. Tugendeko mu Matayo essula ya 24 ndowooza tutandikire ku lunyiriri lwa 36. Matthew 24:36. Ngenda kusomera ebigambo bya Mukama waffe. Baali bamubuuza ebintu by'ennaku z'oluvannyuma. Yesu bw'ati bw'ayogera. Yesu agamba bw'ati, kale bwe babagambanga nti laba ali mu ddungu temufulumanga, laba ali mu bisenge munda temukkirizanga, kubanga ng'okumyansa bwe kuva ebuvanjuba ne kulabikira ebugwanjuba bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu.
Kangende ku 29 naye amangu ago oluvannyuma lw'ebibonyoobonyo eby'oku nnaku ezo enjuba erifuuka ekizikiza n'omwezi sorry dear munsonyiweko kansome 36 munsonyiweko mbadde ntandikidde ku lulala okay ntandikire ku verse 36 naye eby'olunaku luli n'ebiseera tewali abimanyi newankubadde bamalayika ab'omu ggulu newankubadde omwana wabula kitange yekka naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali olaba Yesu w'ajulira ennaku za Nuuwa naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Kitegeeza ekintu kino kye nnalabye Mukama kye yansobozezza okulaba ku lw'ekisa kye kikwataganira ddala n'okudda kwa Mukama waffe. Buli Bayibuli w'onoolaba we balifaaringa ku Nuuwa ojja kulaba nkomerero kyekiddako oba ennaku za luvannyuma. Naye eby'olunaku luli n'ebiseera tewali abimanyi newankubadde bamalayika ab'omu ggulu newankubadde omwana wabula kitange yekka. Naye ng'ennaku za Nuuwa bwe zaali bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu kubanga nga bwe baali mu nnaku ezo ezaasooka amataba nga balya nga banywa nga bawasa nga bawayiza okutuuka ku lunaku Nuuwa lwe yayingira mu lyato ne batamanyi okutuusa amataba lwe gajja. Kitegeeza it's going to be sudden. Ne gabatwala bonna bwe kutyo bwe kuliba okujja kw'Omwana w'Omuntu. Olaba Yesu akutte amataba ga Nuuwa n'okukomawo okudda kwe abikompeyarinza abitadde ku level y'emu nti bwe kityo bwe kigenda okubeera. Mu biro ebyo abasajja babiri baliba mu kyalo, omu alitwalibwa n'omulala alirekebwa. Abakazi babiri baliba nga basa ku lubengo, omu alitwalibwa omulala alirekebwa. Kale mutunule, atugamba tukole ki? Tutunuule kubanga temumanyi lunaku bwe luli Mukama wammwe lw'alijjirako. Naye kino mukitegeere nti alina enju ye singa yamanya ekisisimuka bwe kiri omubbi lw'alijjiramu yanditunudde, teyandirese ennyumba ye kusimibwa. Bw'onoosoma ne weeyongerayo ojja kweyongera okutegeera atugamba tweteeketeeke tutya nti omuddu yenna alina okuba ready. Bye baakugamba okukola olina okubikola. Bw'oba by'okola birala nga ggwe okola bibyo bannaye zuukuka ddayo tunula emabega, tunula mandeeti Mukama gye yakuwa weebuuze bye nkola byange oba nkola bya Mukama wange kubanga akugambye nti agenda kukoma obudde buweddeyo ye samale gye ŋŋenda okukuwa. Amiina. Kangende ku luluwa kangende ku lwataano nsome olwataano. Mukama w'omuddu oyo alijjira ku lunaku lw'atali mulindiriramu. Kitegeeza nga teyeeteeseteese ne mu kiseera ky'atamanyi. Alimutemamu ebitundu bibiri, alimuwa omugabo gwe wamu n'abannanfuusi. Mwe muliba okukaaba n'okuluma obujiji. Bannaaye tugende mu Luka 17, nze nkola samale. Luka 17 olunyiriri olwa 24. Luka 17 24. Luka 17:24. Okay, luluno. Kubanga okumyansa bwe kumyansiza ku luuyi olumu olw'eggulu, nga bwe kumyansiza ne ku luuyi olulala olw'eggulu, bw'atyo Omwana w'Omuntu bw'aliba ku lunaku lwe. Naye okusooka kimugwanira okubonyaabonyezebwa ebingi n'okugaanibwa ab'emirembe gino olwa 26 lwensinga okwagala. Era nga bwe byali mu nnaku za Nuuwa, kikomezzaawo bwe bityo bwe biriba mu nnaku ez'Omwana w'Omuntu. Baalinga balya, baalinga banywa, nga bawasa, nga bawayira, okutuuka ku lunaku Nuuwa lwe yayingira mu lyato, amataba ne gajja ne gabazikiriza bonna. Era nga bwe byali, kati aleeseeyo n'ekirala ekya Lutti. Era nga bwe byali mu nnaku za Lutti, baalinga balya nga banywa, nga bagula, nga batunda, nga basiga, nga bazimba. Naye ku lunaku luli Lutti lwe yava mu Sodomu, omuliro n'ekibiriiti ne bitonya okuva mu ggulu ne bibazikiriza bonna.
bwe kityo bwe biriba ku lunaku lw'Omwana w'Omuntu lwali bikkulibwa. Ku lunaku olwo alibeera waggulu ku nnyumba n'ebintu bye nga biri mu nnyumba, takkanga kubiggyamu, n'ali mu lusuku bw'atyo taddanga nnyuma. Bannange, sijja kweyongerayo kankikomye awo. Kamalirize ku 37. Ne baddamu agamba bayigiriza, ne baddamu ne bamugamba nti wa Mukama waffe. N'abagamba nti awaba omulambo eyo ensega we zikuŋŋaanira. Mukama yeebazibwe. Bannange, ensonga eno ya mazima. Nze nzize kukubuulira kyendabye, nze Mukama kyandaga kye nkuleetera, nkisabiramu nange ne nkyenywerezaamu naye ne nkikola ki? Ne nkikutegeeza ggwe n'okola okusalawo. Nkukoowoola mukwano gwange. Manya nti ebiro by'olimu bya luvannyuma. Ennaku ziweddeyo, Mukama waffe akonkona. Tokkiriza kulimbibwalimbibwa na bintu. Sikugambye nti lekera akukola, nedda. Mukama waffe akugambye nti alina omukisa oyo omuddu gw'asanga ng'akola. Kola, wasa, fumbirwa, zimba, ng'aye ng'okimanyi mu mutima gwo nti ennaku zikoze eki? Obudde buweddeyo. Amiina. Eryato lino, in fact nabuuzizza Omwoyo Omutukuvu mu kaseera ako, tusabe tutya? Yagambye bw'ati, prayer points ziwerako, era nsuubira nti ngenda kupositingayo vidiyo endala eddako nga yo yakusaba. Bw'oba oyagadde okusaba wamu nange, vidiyo ojja gisangayo, ngenda giteekako nayo. Bwe nva wano bwe mmala vidiyo eno ngenda kukolayo vidiyo endala nga yo yakusaba. Prayer points zino tugenda kukozesa prayer points naye nga zivira ddala mu byawandiikibwa. Amiina. Kaakati tulina okulwana okulungi. Pawulo agamba Timoseewo ekyokubiri 2:4 paka ku lw'omunana nti olina okulwana. Ye Pawulo agamba nnwanye okulwana okulungi, olugendo ndutuusizza, kukkiriza nkukuumye, engule nsigazza kufuna ngule ya butuukirivu. Bannaye omusajja ono nze ansoomooza ng'omuntu y'omu ku bantu abasinga okunsoomooza. Omuntu w'atuukira ogamba nti byonna bye nnina okukola mbikoze. Kaakati bannaaye essaawa yakweteekateeka, ssaawa yakwetegeka, ssaawa yakwekwata. Dduka okwate eryato, dduka onoonye doonya Mukama waffe Yesu, dduka omwekwateko. Bw'onoomulinnyako bw'oti, nze okuva kusinziira ku kye nalabye, eryato nga kasita oteekayo ebigere bye we birina okubeera nga likunyweza, kati nga ggwe weekwata weenyweza. Nkukakasa amazzi gabadde violent, nga tolina ssuubi, tewabaddewo lyato ddala nga bwe likuleka kiba kiwedde, tewabaddewo ssuubi ddala lya kulokoka, tewabaddewo ssuubi lya bulokozi. Obulamu wabadde osobola kubufunira ku lyato ate ng'oyimiridde. Pawulo in fact atugamba mu Befeso 6, atugamba mbu tuyimirire, agamba stand firm, okunywera, atugamba tunywezebwe. Scripture yayogera ku byokulwanyisa eby'omwoyo, naye amala n'agamba stand. Kyova olaba eryato ne tekwabaddeko kutuula, kwabaddeko kuyimirira. Okuyimirira mu mazima, mu butuukirivu, mu njiri ey'emirembe, mu kukkiriza, mu kigambo. Yimirira ku Kristo, weekwate, weenyweze w'oluganda. Vidiyo eddako tugenda kusaba naye nga tusabira ekyo, tusabira mu nsonga eyo. I don't know how long this is going to take. Simanyi bbanga ki lye tulina kusabira nsonga eno. Naye nze nsazeewo ngenda kukola Mukama ky'aŋŋambye okukola, era nsuubira nti naawe ogenda kunneegattako ensonga eno tugitwale mu maaso. Tegeeza yenna gw'omanyi ayinza okuwulira, kasita aba ng'alina amatu ng'asobola okuwulira, mutegeeze omugambe ennaku ziweddeyo, yeenyweze ku Mukama waffe Yesu, anoonye Katonda nga bw'ali, nga tamunoonyako kintu kyonna. Nagamba olugendo lw'okutuukira mu Katonda tetuzikiza. Bw'ogwa weekubeko enfufu oyimirire paka nkomerero tuyingira bulamu butaggwaawo, nkomerero ggulu, amaaso waggulu. Amiina. Mukama akuwe nnyo omukisa. Bye bye.